olunaku olwaleero President Kyagulanyi Ssentamu amenye likodi. Amanyi kye bayita obusiisi, amanyi kye bayita munyeera, amanyi kye bayita ensanafu, oba amanyi kye bayita enkuyege. Gwe oba osembera. Likodi emenyeddwa ngenda kubeera nga njikuwa. Wabula katandike olunaku gye lwatandikidde mpola mpola. Ogenda kakasa nti President Museveni yeyeko amanyi amaanyi aga President Kyagulanyi Ssentamu mu Uganda. Bano bonna abasigadde tebalina kye bamanyi, bawololo buwololo. Wabula kansooke nkutandikize mu lunaku gye lwatandikidde, tusimbule ne video yaffe olunaku olwaleero. Nze Eke Master mabega w'omuzindalo okubeera nga nkwanjulira ensonga eno. Tutambula ne Haji Miti omusomi w'edduwa Nakinku mu video yaffe. Gai Capral Moterenero, Bonalolo, Casismo de Menono, Sumaleole, Helleole, Sumaleole, Sayole, Mama, Sumaleole, Ma, Aiwa, Aiwa, ils ont libéré, ils libéré, ils ont libéré, ils libéré, ils ont libéré, ça est maman, ils ont libéré Mandela, Mandela. Kati wulira olwo foot soldiers be baasose ku ground nga president tanaba kubeera nga atuuka. Big up to all foot soldiers, abantu bano ba mugaso nnyo mukwano gwange ampuliza. Kati wulira ebigambo bibizo olunaku olwaleero nga President Kyagulanyi Ssentamu mukwano gwange amaze okubeera nga amenyawo likodi. Amaze okubeera nga amenyawo likodi era yasoose mu Uganda. Likodi ki? Njikuletedde ogenda okubeera ng'oginyonyokola leero mu video yaffe olunaku olwaleero. Nkuletedde obutambi busatu bwonna nga bwanjawulo. Wabula ng'ekinyusi ky'olwaleero bano bakubye ettooki omuntu namungi w'omuntu atabangawo okuva olunaku gye lwakeeredde mu kibuga Mayuge mpaka gye luzibidde ampuliza olunaku olwaleero. Kyokka ng'ate olunaku olw'enkya Busia naye agenda kubeera nga awuluguma kubanga President gy'agenda okubeera nga ayolekera. Kati sigenda kubeera nga nkulisa mukwano gwange ampuliza wabula n'obwombefu. Sooka owe video yaffe ekigalo nkusaba busabi mukwano gwange era naawe ompya kankusaba osubscribinge ku mukutu gwaffe. Olwo waaka waffe tubeera tumufuna ffenna. Era mukwano gwange ampuliza kiki ky'oyiga mu kino waliwo akatambi ke nkuleetedde nga kakwata ku President Kyagulanyi Ssentamu okubeera nga attiddwa, kiki olowooza okubeera nga kiddako kubanga okusinziira ku love abantu gye bamulaga, love abantu gye bamulaze, abantu bonna ddala bali mu NRM baali bamanyi nti ono yaggwamu. Era ababaka abanuupu abo ababadde bali mu lulime ne mu luzise mukwano gwange ampuliza bwenjogerera olunaku olwaleero nga bano byamaze dde okubeera nga bibakalira ku motama. Era bano bonna bamaze dde okubeera nga bannyogoga kubanga bakimanyi nti gye boolekedde tebagenda kuddamu kubeera nga bavaayo. Era buli eyeemamaaza yenna bamaze dde okubeera nga beetonda nga badda mu layini kubanga bakakasizza nti amaanyi g'abantu ku ground gye bali. Era bano abadde bagenda okubeera nga baddira mu bigere bamaze dde okubeera nga bateekateekebwa. Kati nno embere ngegaze kansoke nkulaga akatambi kano olunaku gye lwakeeredde President ng'ayingira ekibuga. Ono yatambuzzaako ne ku bigere mayiro 5 n'ambirira nga namungi w'omuntu tamukkiriza kubeera nga atambulira mu mmotoka. Guno mukwano era Sheikh Muto yasoose n'edduwa nga President yakayingira mu kibuga. Tusooka na President ng'ayingira mu kibuga wabula ngenda kutwalako ne mu dduwa bwe tuvaayo twolekera amawulire amalala. Kyagulanyi obwedde atambula awubira ku bantu be okuva e Musita okutuuka mu ttawuni y'e Mayuge era nga kimutwalidde essaawa 4 nnamba nga wamu awaliriziddwa n'okuva mu mmotoka n'atambuza ebigere. Ku ssaawa 7 Kyagulanyi ayingidde ekibuga Mayuge wakati mu buwagizi obw'amaanyi era asoose kuggulawo ofiisi z'ekibiina n'oluvannyuma ne bakuba olukuŋŋaana mu kibangirizi ky'omuzikiti Jamia mu kibuga Mayuge ng'eno nno basoose kumukwasa nkasi ng'akabonero akooleka nti ono muvubi. Kyagulanyi nga tannabaako kyayogera eri abantu be ababadde bakuŋŋaanye. Asoose okwaniriza abaliko ababaka ba Palamenti okuli eyali owa Bunya East James Waira Kiwalabye Majigere ne munne eyali owa Bunya South Robert Ntende. Abakulembeze ba NOP basiimye nnyo abantu ba Busoga olw'obuwagizi bwe bazze balaga NOP okuviira ddala mu kalulu ka 2021.
kwogerako eri abawagizi be Robert Kyagulanyi Ssentamu asoose okuvumirira ekyamagye agalwanyisa envuba embi ate g'agamba nti gasusse okutulugunya abavubi. Bwe bampadde enkasa eno ng'ate nannyini waayo yafa baamutabusi mu nnyanja. Kano kabonero ak'abaana abangi abagenze nga bafa mu nnyanja. Kyagulanyi akakasizza bannamayoge nti baleka okutiitiira yadde okufunamu enkenyera nga bawagira ekibiina kya NOP kubanga mu kwegatta mwe mujja okuva obuwanguzi n'enkyukakyuka abangi gye baagala. Wano e Busoga wano wewasinga aba teenage mothers, wewasinga abaana bava mu ssomero kubanga yatandise okugenda mu menstruation period nga talina sanitary pad. Wano e Busoga. Wulira ebyafaayo bya Sheikh Muto ono asobidde President Robert Kyagulanyi Ssentamu edduwa ebadde ey'omutawaana. Mukwano gwange njagala owulire nkugambye nti tugenda giva ku makya bwe yatandikidde mpaka akawungeezi wannyukidde. Ono namungi w'omuntu abadde talabikangako era kigambibwa nti okuva Uganda bukyebaawo omukulembeze yenna avuganya ali ku ludda oluvuganya gavumenti mu nsi Uganda teri abadde yenna yali afunye ku buwagizi ng'obuwagizi buno bwe tulabye emayuge ku President Kyagulanyi Ssentamu. Mukwano gwange ampuliza bwe kiba ng'ono abantu asomba basombe nga Prime Minister Nabbanja bwe yagamba olowooza olunaku olwaleero abantu mu Kampala tebaweddeeyo. Ekyokubiri olowooza President Kyagulanyi Ssentamu akozesezza ssente mmeka? Kati wulira ebyafaayo omwana ono Sheikh Muto asomedde President Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine edduwa kambikuwe naye kansooke nkujja eno katono nnyo nkulaga ebyafaayo by'omwana ono olaba abantu bazzenga asabira. Mukwano gwange ampuliza bwe katali girya ono yandifuuka President. Amazima ga Katonda mu mama nyabo tabakiri maaso nyabo nze bulazi kamera munansala mumanyi kamera gwe oba gwoyongeramu abantu kamera gwe oba nagula nnene kamera gwe. Mugamba munywera naye bino binsuseeko. Eyo maaso kamera mumumanyi kyonna bakyolaba Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkozesa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuulako akabaani ne nkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya naye nga suula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkuggyako ebizibu ne biba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nga ntegeeza eri abaana Adamu ne nkozesa nkofu ku kyoto kuno namala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Ajimiti nga bwe nnyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata ne mbizinga ne mwandika kapapula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku namba 0752871515.
bannange omwana oyo gwe mulaba oyo ava kutoolera pulezidenti Edduwa. Jukira nti mu kampeyini zaffe ziri ezaggwa 2021 Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu yatambulanga ne Pastor Muto era ono yamusabira essaala zonna mukwano gwange ampuliza oba oliawo ezamuyamba okubeera ng'ono yavuunuka olutalo lwe yalimu okubeera nga yasimatuka amasasi kubanga abantu bangi tebasobola kubeera nga basimatuka mu kampeyini ezo. Bangi battibwa, bangi bakubwa amasasi, bangi balemala, bangi bafiirwa bizinensi zaabwe, naye ng'ono Mukama Katonda yamubikako akasubi n'abeera nga asimatuka. Oba oliawo essaala eya Pastor Muto y'emu ku byakuzaakulembera n'ebeera nga mukwano gwange ampuliza ono amala kwa kakati nno Sheikh Muto Mayuge yakuttemu n'asobola okubeera nga amusabira. Wabula abantu b'e Busoga bagamba nti ono ye ngoobi, ye mununuzi waabwe kubanga bano bagamba tebakyayina kintu na kimu kye basobola kubeera nga beekolera, baagobwa dda ku nnyanja. Bano tebakyayina nti nno balina emirimu emirala gye bakola, ebikajjo byagwa dda ebbeeyi ate nga buli kintu kya bbeeyi. Kati bano bagamba nti banaleeta omuntu omupya oba oliawo n'akwata mu gavumenti yandibayambako okubeera nga embeera yaabwe ekyuka, oba oliawo nabo ne baddamu okubeera nga babanga bajjajja baabwe babanga mu biseera byabwe nga bakyali bavubuka. Naye kati bano bagamba nti regimu eya Mwami Museveni nedda tebasobola kubeera nga bagigumikiza. Era kyova olaba nti bukya Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu atandika kubeera nga atalaga Uganda yonna, tewali kitundu kyalikoze turn-up y'amaanyi nnyo nga balaba ku disitulikiti y'e Mayuge kyekoze olunaku olwaliro. Naye njagala nkubuulire nga bwe nkunyonyere nti namungi w'omuntu ono yatuuse n'okulemesa emmotoka ya pulezidenti n'asalawo n'agivaamu n'atandika kubeera nga adduka buddusi. Njagala ojjukire vidiyo gye twakoze olunaku olwajjo ono nga bagamba nti pulaani B tulina okubeera nga tuli fiiti, mulina okubeera nga mukola road waaka, mulina okubeera nga mukola exercise kubanga pulaani B ekijja buli muntu agenda kubeera nga yeenyigiramu. Kati kansoka nkuba pulezidenti yennyini nga yeenyigiddemu akulage road waaka adduse mayiro 4 mukwano gwange ampuliza olunaku olwaliro. Sooka omulabe tukomewo ate.
mpuliriza nga bwe nakunyonyodde nti omuntu asinga okubeera nga atya n'okweraliikirira n'okumanya amaanyi aga Bobi Wine ye mwami Museveni, kubanga bwe lwalaba abantu bano mukwano gwange omutima gumusula ku mutwe ng'eyabulira ow'olugambo. Jjukira nti ono yatandise dda okubeera nga ateekateeka mutabani we General Muhoozi Kainerugaba okulabika nga ayagala amusikire mu ntebe mukwano gwange okusinziira ku bubonero bonna obulaga. Era ne President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo akikonyiika onaga nti omwami ono mwami Museveni ayagala kubeera nga atukakateekako mutabani we, naye nga bannamayuge bo bagamba kabeerwale kabe Katonda tebayinza kubeera nga bakkiriza omusajja. Njagala okimanyi nti mwami Muhoozi abadde atalaga Uganda eno mu kasirise ono ng'atambuza zi birthday n'okubeera nga abaako ebintu byakolakola, naye ng'ono agenda yeetunda mu ngeri y'okubeera nga yeeraga bannayuganda basobole okubeera nga bamutegeera. Wabula President Kyagulanyi Ssentamu kyakoze kwe kubeera nga talaga Uganda yonna ono namungi w'omuntu ateevuunya obuteevuunya nga munyeera oba ng'ensanafu y'omu kubaddewo ng'abajulizi nga President ayogerako eri emayuge. Wabula ebigambo bingi bize biyitiŋŋana naddala eri okuva mu NRM nti ono abantu asomba basombe. Wabula babanga asomba basombe olowooza bano bonna yabawadde ssente meka mukwano gwange ampuliriza. Nze Eke Master kutimbe gaggadde emabega w'omuzinda lukwanjulira ensonga zino mukwano gwange ozitegeere n'okubeera nga ntemaatema mu nsonga zino omanye ekibadde emayuge. Ate olunaku olw'enkya Busia President gy'ayolekedde alabe ku bantu be agule ne office n'okubeera nga bazzaamu essuubi n'okubeera nga mukwano gwange ababuulira ebigambo booli awo bye balindiridde okumala ebbanga ddene nga tebabuulira. Mukama Katonda ku 10 mpeera ebirungi ebikira obugulu bw'egongolo. Asana out for now, tukwatagane mwaka addako. Bye bye.